Embeera ya Evelyn Lagu jino njikuletedde wabula nga yeebazizza mutabani we okubeerawo n'atamwenyinyala. Kale nno omwana akoledde ddala omulimo gw'omwana mu ngeri y'emu ebya Jennifer Full-Figure ne Adija Kigozi owa HK Media mbadde njagala tubyogereko era ngenda byogerako. Siri mu position ebyogerako wabula nsaba owulire view yange ku nsonga eno. Naye view yange egenda kutambulira nnyo ku Clavine Kayanjja ne byavuddeyo n'ayogera. So tosubwe emboozi yange ku nsonga eno. Mu ngeri y'emu Edi Mezaya yavuddeyo n'abagamba nti ye yakula yebika bukutiya kakati atuuseko n'alaba ku nsi aliddeko ne jeno. Lwaki bannayuganda mulina omutima omubi? Byonna mbikuleetedde mukwano gwange. Mu ngeri y'emu tugenda kwogera ku Betty Namboze Bakireke yawadde Romushana yamuwadde level eri level first class level. Mu ngeri y'emu waliwo mukuumi eyakubiddwa eggula amasasi. Mu ngeri y'emu njagala naye tumutunuulireko tubeeko ebintu bye tutegeera. Waliwo ekintu kye ngenda okubanga mbagamba mu maaso awo. Nsaba munzikirize mbabuuzeeko mwasuzeeyo mutya, musiibyeyo mutya bassebo ne bannyabo, kuba nkimanyi waliwo abali mu mawanga ng'obudde buno mwebase, waliyo abali mu budde buno nga muli mu kkola, waliyo abagenda okwebaka. Mbaanirizaako mwenna musiibyeyo mutya. Kansubire nti no musiibye bulungi era mwasuze bulungi. Nja kujjukiza nti omukutu oli ku DPTV Uganda mu ngeri y'emu eno genda maaso n'okubanga wa video yaffe like ate era genda maaso n'okubanga osubscribinga munna Uganda wonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Nzikiriza njagala tutandike n'emboozi ya Edi Mezaya. Katutandike ne Edi Mezaya neka tuve mu ya Evelyn Lagu. Evelyn Lagu olunaku olwajjo yalabikiddeko ku mukutu ogumu bambi ng'agenda mu ddwaliro. Embeera emabega ali ebadde mbi nnyo kubanga baamulaganako ng'alinga agenda okufa. Kibi nnyo Mukama akitwale wala, wabula bambi embeera tebadde nnungi. Wabula we twogera olunaku olwaleero yasobodde okubanga Mukama amusaasira n'afuna obujjanjabi, era nga twategeezeddwa nti eriiso lye lirimu obuzibu oba olyawo lyagala kufa. Mu ngeri y'emu n'obusuwa enseke ze baateeka mu mubiri nazo zibadde zaavunda olw'ensonga nti abadde takyakola, tebakyamussaamu ensigo ze. Mashini yeziwa omusaayi ejjamu nezzaamu. Kale nno abadde talina ssente nga tebamussa ku mashini eyo, kyemuva mulaba nga embeera yamutabuseeko bwetyo. Wabula Evelyn Lagu yavuddeyo ne yeebaza mutabani we n'agamba nti yeebale nnyo, yeebalire ddala, omwana abaddewo. Njagala nkwe ku bigambo bya Evelyn Lagu wabula tumuteeremu essaala, bambi tumuteeremu essaala. Ndaba nnyo like mu kamera nga ndaba nnyo omwana oyo. He's my friend. Nja kugamba naye omala abantu beesigika mu nsi kati simanyi wakwesiga ye mazima kuba nagamba kola kino ngamba yali best friend wange naye nga challenge ampadde omwana we simanyi Mukama amwagale amuwa byasinga okwagala ya kyenyinza okugamba kubanga ebintu byakola tebikkirizika. Ngulise mutunda n'engamba nalina kufuna nga balina amalala talinawo yadde n'akamu, talina malala, tagenda kugamba mubusimange ngenda kulaba mupiira nga ndi mulwadde tasobola. Bw'oba mulwadde tasobola kugenda ku kintu kirala. Nsima bino ebintu byabavubuka tabigendamu. Mami kitero kizibu kintuka nga tesibyo tebavaawo babeerawo jagogo bagambe nga nigenda muzaliye kufala omwana akwagadde banjagadde ate tata w'omwana gaali yayiboeto yawukana ddasira twali kyamaanyi nina yambuuzaako hayi kubeera simulinako buzibu abantu bawukana bulijjo. Ndowooza katuve mu mboozi ya Edi Mezaya tugende mu mboozi ya Full-Figure ne Adija Kigozi ne Clavine Kayanjja. Katuve mu mboozi ya Edi Mezaya. Edi Mezaya yavuddeyo mikwano gyange n'ategeeza mwenna abamuvuma nti
temumanyi gy'avudde. Yasulanga ku bukutiya. Kati bw'aba Mukama amuyimusizza amadaala n'amuleeta ku bantu abafuga eggwanga, abantu abalina ssente z'eggwanga, n'amusembeza n'asobola okutuulako naye ku mmeeza ne balya emmere ku ssuwaani emu. Mwe temulina kye mumugamba wadde. Ye ng'omuntu eyakula ng'asula yeebikka bukutiya. Era yabuuza nti bannayuganda kiki kye mwagala? Temwagala muntu abe bulungi? Njagala nkuwe omukulu ono Edi Mezaya, wabula njagala eno opinion yange nti Edi Mezaya, njagala omanye nti nno ebbanga ly'obaddewo obadde tolya n'abo. Ebbanga ly'obaddewo nkakasa obadde olya. Simanyi wakoma ddi okwebikka obukutiya, ekyo sikimanyi, wabula nkimanyi mu myaka nga 30 obadde teweebikka bukutiya. Emyaka 30 obadde tolya ku mmeeza y'emu n'abo. Ate n'ekirala njagala omanye nti nno ekitiibwa kisinga obuyinza. Omukwano gw'abantu gusinga obukuumi bw'emmundu. Nkiddemu, omukwano gw'abantu gusinga obukuumi bw'emmundu. Ekitiibwa kisinga obuyinza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II empologoma ya Buganda ayina ekitiibwa. General Museveni ayina obuyinza. Njagala ombuulire abantu ani gwe bakuŋŋaanirako. General Museveni ayina obuyinza, ayina emmundu, ayina buli kimu, ayina ssente. Ssaabasajja Kabaka ayina kitiibwa. Ani gwe basinga okuyaayaanira? Kakati Edi Mezaya wandyagadde nnyo ekitiibwa, kubanga abantu okuwa ekitiibwa gwe mukwano gwe bakulaga. Kyagulanyi talina bakuumi, naye ensi emuyaayaanira. Yatuuka ne ku level egamba nti nze nnina abakuumi bange be bantu. Kale no Edi Mezaya, kambawe kakatambi ka Edi Mezaya kano, yenda balagako katono tusobole okuba nga tulaba ebintu ebirala, kubanga aliwo ensonga gye njagala twogereko enkulu ennyo. Wabula nkujjukiza wa video yaffe like mu ngeri emu, genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga. Nkujjukiza omukutu ogumanyiddwa nga Bugawudu Films, gwanyumirwa firimu z'ebinna Uganda. Gendayo kuliko firimu emanyiddwa nga Akatuubagiro. Genda olabe Akatuubagiro. Ali emmere nange nendiire atutudde ffenna wamu. Kati mubeera mwagala omuntu atuuke ku success etya? Omusajja yakulira ku bikutiya, nfunye omukisa n'emmere ndya, n'omusajja asinga ssente mu Uganda, omusajja alina obuyinza mu Uganda, era n'osangayo bannayuganda abali mu kumpisa amwega. Nze yakulira ku bikutiya. Mwali badde munnenya singa yakulira muzikalina, ne mugamba naye kasajja gwe wakulira mu bugagga, naye kokyalo naye nakulira ku bikutiya. Nfunye omukisa okutuulako n'omunene, ne tulira ku sowaani emu. Bannayuganda ne mudda mu kunvuma. Mwagala bannayuganda babeere mu mbeera ki? Ddala mwagala bannayuganda babeere mu mbeera ki? Wabula simanyi oba Edi Mezaya ayina emyaka emeka, ne nina ka story ke nakuwadde olunaku lw'eggulo kajjajja Ichuli. Nsaba munzikirize nsooke nkateekeyo, kubanga katambula ne story y'ono osanga ko kasobola okukusomesa n'ategeera bantu kikaaki baani balowooza nti yatuddemu oba yatuuseemu. Mu amasimu gatandise okuva jjo enakoze vidiyo weegendereze, era simanyi, era nja mmaliriza nga kitatta, nkimanyi nja mmaliriza nga kirumira, nkimanyi nja mmaliriza nga abiriga. Ensi era eritegeera twabawaana, muli baakuwaana. Buli wobalaba n'owaana n'ogwa wansi ne bayitawo mu mpenkoni ne bagenda ng'obudde buvuga, baakuwaana. Kino nkubuulira mwana Adamu bali baakuwaana. Bw'otabawaana ate ng'obawaana omaliriza era oli bubi. Abaana baabakolera, asibakata afiira mu nnyumba. Fulufiga ne mulaba yeekyawa mwana. Nenda buli ku TV nemba chikirira amafuta gange.
wallahi billahi tallahi tebampangayo ku mafuta nkozesa gange omulimu gwabwe kusuubiza jangu encha jangu luli genda jo genda luli twale baluwa kirira ayambuka mbakoledde wallahi billahi tallahi abantu babakyawa ge mazima mu bantu mu abantu babakyawa. Me, I cannot tolerate anybody under me. Once I detect that, out you go. Because if I tolerate you, I am endangering the system. Bagamba embulirire tefa byonna ebyo nabe tubimaze bya Edmezaya. Kangende mu mboze endala. Yes, singa mbutufu ababaka ba parliament aba opposition bonna baberanga Betty Namboze, singa baberanga Honorable Lutamaguzi, singa baberanga Honorable Muwanga Kivumbi, singa baberanga Honorable ani banang Semujunganda n'ababaka abalalalawo, singa parliament enyuma, singa tebagifuula kya kuzanyiramu, singa si kiralo, singa tebakifu, singa sina kiralo kyante obo kitegeera. Kakati njagala nkuweko mubaka Namboze seconds zokka tugende mu story ya Clavine Kayanjja. Yes, seconds zokka nzije tutambule tugende maaso. Tumunonyeza mu nsozi, tumunonyeza mu forest. Songa atali mufe. Atenga uli agagobera amateka. Tumanyi nti muri yekalu ya Mukama. Gogobera amateka gange nze naye tujja kubeera mu. Fetuloza Katonda ali mbizimbe. Kati we tumunonyeza mu Holerandi, tumunonyeze eri naye nga aliwa. Ali mufe. Bogobera amateka. Kale. Onkoze bulungi barometa kasame bwe tugenda okubaganya ebirowoozo. Naye Roma. Twagala okogera ku Bible yemu eyo. Eyogera ku musajja omulaawe. Eyali atudde mu kigali ng'agenda asoma enjiri. Ng'asoma veyo yali ava mu nseemu ng'agenda Yerusalemu. Ng'atudde mu kigali agenda asoma ngera ebigambo abyatulanga nga ono bw'abadde abyatula. Kakati Katonda n'atuma Filipo bamalayika ne bagamba tuma Filipo nti dduka ogenda olinnya ku kigali ekyo. Omusajja oyo ajja alabika omutima gwe gwagala Katonda n'alinnya n'amubuuza mukadde wange by'osoma obitegeera. Okusoma yali asoma nga n'ennyukuta azaatula nenga bye yali asoma yali tabikola ki tabitegeera. Kale nsabira Katonda awa abantu omwoyo bwe basoma Bayibuli bye basoma babitegeera. Nembitegeera. Nze bali ku kigali nabo. Tukomere. Ala Namboze. Kale katugende mu mbozi ya Clavine Kayanjja n'olutalo oluliwo gye tuba tusembyayo, wabula njagala owulirize bulungi kuba ngenda kukola opinion yange ku bantu bano. Saagala nnyo kuyingirira ntalo zaabwe, wabula njagala mbeeko kyenjogera oba oliawo kiyinza obbayambako mmwe abatugoberera abatuwuliriza okutegeera ani mutuufu ani mukyamu nakyo ekyandibadde kituufu. Ba YouTuber muleke kwefuula banene nnyo man. Naffe tulina bye tuyitamu okubawa content. Simple kali luzira. Nenga bwe yawanga content kya misana kyaggulo tebalinyanga nayo. Era ebyamuleetera ebizibu n'okubeera mu kkomera olwaleero kamera ze mwamutunuzangamu. Muleme kwefuula banene nnyo man. Ba YouTuber naffe tusacrificing obulamu bwaffe n'entuula mu sitole yo AdSense kuwe sente ofune sente mu YouTube nenze ne kwenjogeddeko nga sisobola kuddamu kumusisinkana. Mulese entalo nnyingi wakati waffe n'abantu ba bulijjo. Naye olwaleero Adija Kigozi ebyo byonna bwe batosobola kubitunuulira kugamba nti nze kangatinge professional Jennifer bw'aba akoze bw'ati bwe n'ogamba nti kale video zonna kanziyuwe okuva ku YouTube nze CEO kati babadde ayisangamu eggaali ogenda kubeetondera kale sente z'obadde ofunanga mu video ezo ogenda kuzikwata ozisuula oba ozimuwe bannange tulina we tulina okubeerera abakkakkamu kambabuulire ebiseera ebisinga ba YouTuber mulowooza mutuzimba mulowooza mmwe mwekka abasacrificinga naye tusacrificinga kinene nnyo okututunzaamu kamera okwogera n'okubeezaawo video ezo okulaba nti zirina views. Okay, kantandikire wano. Ekisooka ngenda tandika n'ekibuuzo nti Jjajja Isima bwe yalinga ajja okukola video n'ebigambo byayogeranga ba YouTuber bano ba Adija Kigozi Kakalamu be bamugambanga nti yogera bwoti
mbadde mmanyi nti nno Ismail Access ye yajjanga ng'ayina by'ayagala okuyisaawo. Yajjanga ng'ayina by'ayagala okuyisaawo ng'omuntu. Jennifer Full Figure bwe liwajja ku mukutu aba ayina by'ayagala okuyisaawo. Kituufu bano abaana beetaaga kontenti. Kakati bwe balaba nga gw'oyogera ebyo by'oyogera bo bajja kujja bakulikodinge kubanga ky'oyagala. Clavine Kayanjja saagala weerabire nti Ismail Access abadde alya ku bigambo, Jennifer Full Figure alya ku bigambo, tebalina mirimo. Engeri gye bakola eryemu nti balina kuyitira ku mikutu egirina following. Clavine Kayanjja bw'obanga ogamba nti nno mmwe muwa views bano ba YouTuber ababakyaza kuyiyo gwe nga Clavine Kayanjja bw'okolerako story erabibwa bameka gw'ow'amaanyi. Jennifer Full Figure yiyo eriko bameka abaffe mukebere YouTube ya Jjajja Ichuli eriko abantu bameka kubanga kati mulinga abagamba nti nno ba YouTuber be babaleetera okwogera bye mwogera olw'okuba mulina bye muyisaawo. Kabeere gwe Clavine Kayanjja waliwo wobeerawo n'oyogera ebintu ng'owulirira ddala awo wabadde teweetaaga na commentingawo. Okugeza wayogera ku mbaga y'abaana bano Avieta ne Mina kyali tekyetaagisa wabula nammwe mwennyini muyitiridde okwagala obutaala. Mwagala limelight, muli mu limelight naye baaba bwe giwunya temwagala. Oyagala buli wamu buli mukutu gwe bakulabewo. Kale bamme ba YouTuber bamme omanyi nze Jennifer Full Figure as Jennifer mukwano gwange ng'omuntu era emirundi mingi azza ngamba nti Sajime dwaki tojja nenkuwanga kontenti era badde mpeera nnyo example kwa Dija Kigozi. Olaba Dija Kigozi oyo yava ebweru kakati ali wano avuga n'emmotoka wandize nenkuwa kontenti naye nze Full Figure mumanyi ng'omuntu asobola okuwa ekintu leero enkya n'akifuula oluyimba era nze nga mugamba tujja kukola kati bino bye bivuddemu okuvaayo gwe Jennifer n'opiininga banno Kakalaamu ne Adija Kigozi wewa HK Media oveeyo bagambe nti be baviirako Ismail Access okufa. That is stupidity. Obwo busirusiru na bugwagwa olw'ensonga teri yatumanga Isima kwogera byayogera. Olwaleero Clavine Kayanjja bye boogerera ku mikutu gino teri abatuma wabula babikola ku lw'obulungi bwabwe n'okwagala bye baagala balina ebibalo byabwe. Nkugambye nonya YouTube ya Clavine Kayanjja olabe ba subscriber bameka bamufollowing abantu abamuliko. Nonya ya Jennifer Full Figure kuliko bameka. Nonya ya Jjajja Ichuli tebalina following. Kale nno nze mbadde ngamba nti Clavine Kayanjja ensonga za Adija zandisigadde wakati wa Adija ne Full Figure. Then nawe batolinga n'ebyo kuba n'ekikulese mu bino era onoonya butaala. Kale nze ye view yange kale we muba mugamba nno bano ba YouTuber mubayamba temuddamu bawa content kuba olwedde kimanyiddwa mwe mulya ku bigambo katoddamu bawa content gaana okuddamu oyimira mu kamera zaabwe bafe bagaana okukola kubanga ffe abamu tetunoonya interview zammwe batukwe tuli ku mukutu tukola. You get abantu batufollowinga batuwuliriza. Kale nja basaba muwe video yaffe like mu ngeri yemugende maaso n'okubanga musubscribinga. Bannaye Jennifer Full Figure si akola view abali wano mwali mulabyeko nga muleeta ku mukutu nedda tetugenda tetukola temulaba bye tuleeta sibi temubyagala kati muleme fuula ba blogger muleme fuula ba YouTuber mubafuula ababyo olw'okuba mulina ensobi zammwe. Ebigambo bye mwogera byammwe tebiba bya mikutu gino kwe mujja. Munzikirize mbateere wano kambalekereyo emboozi ya Dija Kigozi eyabaddewo olunaku olwajjo wabula olwaleero mulabye ng'ayambalidde Clavine Kayanjja wabula ffe tetujja kuddamu gikola ku mukutu guno tetugenda kuddamu. Munzikirize mbalekereyo emboozi ya Dija Kigozi
owulire ensonga zizaayogerako. Nkimanyi mwakalabedde akatambi ku mikutu emirala wabula kankabalekereyo. Mukama Katonda abankuumire mbeere bulungi. Mweraba. Mwazaze mutya? Oli fine? Nange ndi fine. Madenga ndaba abantu nga bantaaginga mu posts za full figure. Naye nze sikolera ku pesi y'abantu. Kolera ku pesi yange. Full figure njagala obubaka buno obutereke mu ssimu yo. Sigina kukolera live kubejja kuvaayo. Njagala obubaka buno obuteeke mu ssimu yo nga buli kiro obulabako. Okitegeera oyiga okwesonyiwa abantu. Ekisookera ddala Abannayuganda njagala obategeeza n'abagobera HK Media nti full figure videos ze ne content gwayita content ku channel yange nzideritinze lwakumanyira CEO Jennifer Ndozalevo ogiraba videos zo nzijjayo ku channel yange nzideritinze nzisimudde nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyira CEO. Full figure leeta obudagaladagala, noleeta obumonde, nolanga ow'omucere, nolanga ow'obuzigo, nozunga n'otuzigo, nozunga n'otuzizi, olangira ku channel yange. Ku channel zaffe si bwe kiri. Ate nodda ku ba YouTubers n'obavuma. Kitegeeza tofumiitiriza. Ajamisi yakuwa akatabo okasome ofumiitirize. Naye akatabo otambula butamuzi nako wekubya nako bifaananyi. Olwokuba oyagala omugaga akulabe nti Jennifer ali mu katabo. Ayina akatabo nangira akatabo nedda. Akatabo baakakuwa okasome ofumiitirize. Kati mukyala yeeyita Katonda wa content. Njagala okukujjukiza nti videos zo nzisimudde ku YouTube yange lwakumanyira CEO. Full figure eno channel wagisangawo. Ate ng'etambula bulungi. Gwe yeeyita waakabya olaba kamera ngikutunuzaamu. Kateberezaamu abantu babuulira amazima ekikuluma ku channel eyo. Bw'otaaki bagambe bonna batonne Nsonyiwa nja kujja wano nkibagambe. Nali nkola ne Isima ng'olina obusungu. Kola ne Kaye owulira obusungu. Buli gwe nkola naye oba owulira obusungu. Kati you can't stand the fact nti Kuruthumu akikuba ku channel. Ozze wanalino ku live otandise twafiiriddwa nno kyo kisinga okunnuma. Ozze ku live weeyogeza ebintu ebitasaanira ku level gy'otuuseeko Jennifer. Okyayina amanyi agatula mu live n'oyogera ebigambo bwe bityo. Ku level gy'otuuseeko. Ate ku live okubeerako abantu abakusudira. Yoyo mama flower, yoyo auntie, yoyo full figure. Nolowooza ndowooza oli maama wansi yonna. Mukwano nze toli maama wange. Ekyokulala eno channel sigwe wagikola. Ne bwe najja Uganda nakusinkana luvannyuma nga wayiseewo n'emyezi nga n'omugenzi channel agituddeko emyezi 4. Okitegeera? So njagala okutegeeza mukwano ti eno channel si ya kitaawo. Naawe channel ekuliisa. Ogirangirako n'olanga ebintu by'abantu. Ate n'otusaba obulango nitubukusindikira. Sindikira akalango ka maama gundi. Sindikira akalango ka jjajja gundi. Bannange Jennifer. Eno YouTube ogiyita ya kitaawo oba ogiyita ya maamawo. Toddamu mukwano okummanyiira. Nkoze n'amaanyi okulaba nga nfuuka kyendi nga naawe bw'ogamba nti toyagala muntu akumanyiira. Toddamu okummanyiira. Videos zo nzijjayo ku channel yange njagala ndabe mu Uganda muno. Bw'oba toli ku channel. Njagala mu Uganda ndabe bw'oba toli ku channel. Oba tebeerawo. Bwera nojja nenkuwa transport mukwano Jennifer. Njagala nkutereezeemu na kino. Yagwa afuna transport ewa Haji Sula. Kubanga gwotambuza bigere okuva wali eri ekibuye okutuuka ku bondi y'omugagga. So omugagga mpa ssente z'amafuta kuba nzijira mu mmotoka yange. Okitegeera so toddamu kulimba bantu. Manyira banene abatakumanya abatakutuuka nga kaba kulaba mu videos zange. Naye nze kigoza atuula w'otuula. Toddamu kummanyiira. Jennifer wane Kampala ekitiibwa tukiwakyewadde. Oba tewewa kitiibwa abantu bagenda kuwa kitiibwa. Mirundi emeka gy'ondaba ng'akolera video. Really kiswaza. Kiswaza nnyo. Naye bakuwa katabo okasome ofumiitirize. Naye tofumiitiriza katabo olebeta bulebe sinako wekubya nako bifaananyi. Olina YouTube channel vuma ba YouTuber. Kwasobola okutuula. Notajjayo katabo ka Hajamisa ak'okufumiitiriza. Okaina, ojina. Naye aji.
abantu wabagambako nti nakusasula kuba YouTuber bonna olina kugwa wali otutewa ajamisi simanyanga abantu obalimba nti gwe wantwala ewamisi nyinza okuba ndi wano nga simanyi mukwano neetwalayo alhamdulillah nze haji namusinkana naye ne ba YouTubers abatono be watwalayo 2-3 wabakumira ku mulyango tuyagala balabe mugagga ne bakuwa sente zaabwe nozikuba mu kishoti kino kyoyambala okulaka bina nobawe emitwalo 2 Jennifer nze siri kweyo level ize siri kweyo level kati no munnange video zo nsangudde ku channel yange njagala tulabo ba channel yo tegenda kubeerawo nga toliiko wabula kugamba ekigambo kimu nga sinava wano toddamu kumpisa mukamwa wako kubanze sikuyisangako mukamwa toddanga mukunjogerako bigambo bya swakaba manyira bano boolaba bano abakulaba batakutukangako so siize kuba ku level gy'otuuseeko watuukako ne wa president situukangayo naye tebwewa kitiibwa mukwano